omukyala oyo na first place omumanyi? Omukyala mumanyi. Mukyala wo yaliko. Naye si omukyala oyo nange kati nalina gwe nalina. Kati nalina kyali wange Stuart kati. Stuart Brown. Nenga kati yali mukazi wa Stuart oyo. Nenga nze gwe nina mukoye ne tuwanyisa ne muono nampoye. Mwakola mutya? Twawanyisa. Abafe tuwanyisa abakazi. Nompamu nenkuwamu segera. Kati lwakuba ono nalemezaamu biki. Nenga Yesu ati baba ino omukazi nabikowa ampita nangamba iga biri woli nimuga biri wendi nanga mba mukoye muita nimuga biri woli naga biri wendi bwekito bweki aho ngo kyali sita nga mukyusa abakazi kwaje kyaswadde kyuse enkoko ne kati ndi stuck mero gadi musango yali stuck kati ndi stuck kyoli stuck wodo imemba lo ebintu ebikozesa ekiro ono story ndala lwendi ndikigamba Liga Sharif ajikola ki? Binkozesa ekiro. Gwo musajja? Nga bikyala? Nga binne bakako. Nzukuka maze. Ngamba baba. Ezo just wet dreams kwero. Tewali kwero toera. Nina ebintu ebinkozesa. Onyumirwa nga bikozesa? Ate nkyalina sente zifuna abakazi kati. Ogala kwa mkwano gwo 10. 10 sogera naye. Right. Anabi yankola emwatwete tota kullo nze namuta yagamba kyali wange naye nze namuta kullo nanti kati sitasobola okukuyamba batononya anko 10 sobola muno ogera abantu abalala bonna naye toyogera kino nyinza okuba nowendi wondabira nga yo wanjagala mbeere bwekyo kirowoozamuko olabamu ekyo olaba ina omutima omulungi longoosa gaalubindi zo leka ziriko enfuufu ndaba bubi Sharifu wadde ku live nonkwase nako asiswaswa nagambye abantu banna besobola sula mu lwaki sasula wanamiro asooka namiro okubiri 10 okuna 3 okutano sefuko nyine ensonga yange ng'omuntu sisobola simu kati newe bakuba simu sisobola bakwata newe ngamba nti oli ali wali ampa milioni 2 nga bwendola nti ndi munaku petero sina wadde bibi sigendayo Bannayuganda twaniriza Joseph Ngoma mu konsati esoose ku Lugogo Cricket Oval nga 11 July 2026. Tickets za mitwale 2, emitwale 5, ate meze y'abantu 8 ya milioni 3. Tickets ojazisanga ku caritickets.com, Friends Supermarket ne ku Hotel Triangle. Kwa note 765558 7225. Kino kye tubadde tulinda. Joseph Ngoma, mwana mulenzi omuwandiisi Vako Powerhouse. Aludenga konko n'endongo. Ekutte ku mitima gy'Abannayuganda. Gendongo yenyuma, eyimusa, ekuwa essuubi. Agikubya mu style y'omulembe. Kati ategese ekitabangawo. Twagala Cricket Oval. Ejjule ku mulundi guno gwokka babulaza mutwaleko ba sister out bitegekeddwa charism n'ebiwagirwa ono omumanyi omutegera bulungi King Michael wuuyo atuuse ku Serena Hotel mu Kampala nga lumu August musojja atumye King Michael Coronation Concert shinze mtwalo 15 emeze y'abantu 8 ya milioni 3. King Michael agenda kuba endongo lukoba ku lukoba hit after hit ekidongo ekitagenda kusirika okuva lw'oyingira okunyumirwa okutali kugere okusanyuka abulikiddwa akabayimbi ba best be bonna ono dancehall star mujja mumwerabireko alina stamina alina momentum alina style oli King Michael wakabi muleeta obwana bu munange yakuba yanzi ba sente nange sazira banandi badde najja dawolai kati gwe werese ndalurabe King Michael mu King Michael Coronation Concert ngalumu August ku Serena Hotel hategekeddwa Supremacy Lounge orona wagirwa Faisal Safaris KCB Bank Club Governor Catalina ne NBS Television Kamiye Steven Kutusako Friends
Friends of MC Mayor gaita mu kitongole kya Equity for Men bakomyewo mu season ey'okubiri ekyaliwo omwaka ogweddemu akiraba ate omwaka guno tukireze mu style mpya fireworks mu bbanga abayimbi bonna first class David Lutalo John Black Ruden White Kabako Pacific Vocals Ashro Yujo Obutiti Lady Pazo Lunabe Baza Chris Evans Zuno Ben Nembazira Tone Dax Cartel Bruno K Abdumurasi Maulana Net Rain Henry Mwante DJ SM Wakata DJ Brian Johnson ne DJ Boogie ba MCZ Kasugu ne Sharomba Kantu Nation Kagwa wangule bilabo omuli obugali ebyalani engato Bomba Salon and Sansa Emifreso nebigenderako nebidala Friends of MC Mayor Vena Tugwera ku meeting point Uganda Kumi na munano ng'omusanvu komepira abiri mukaga okuyingira kujja kuba mutwalo VIP emitwalo ebiri ate emmeeza yakakadde ng'ebiwagiddwa Tula Africa Jolo Quality Properties Gibbs Bridals Salon and Sun Shoe Center Nati Hands on School of Skills Buganda Kombucha Viva Organic Rosemary Beddings Tim Bekare Zambia Furniture Top Prime Machines Dr. KG Beddings Balloon Power Center National Home Health Services. Okay, ladies and gentlemen, nze Shalom Haddad Kawesi okuva ku Shalom Health Service doli abasajja erisangibwa Ntinda out Sasford Village Mall atona tuka ku Ndundu Complex oba okuba ku simu yaffe 0705271973 ndine wine balukeza da Jagana da Encyclopedia yesebo kasomeko ono abayimba muse 5 rounds and above non-stop kitegeeza nti emyetololo 5 n'okwambuka waggulu ngatoma ate oyungira muli asajja amba ina challenge bampeza message Shalom mwemba maze sidamu kuyimuka nfuna obuzibuzibu mu mazanya nako nuna kubere soko nyonyogere twakola 5 rounds and above ebyabigoba basomere muko byakola prolonged ejaculation ayongeza omalo tambulo sigalo kyatambula erectile dysfunction asajja bayina obuzibuzibu n'okuyimuka kuba saluti nga munyamu obuzibu mu nsonga za maka 5 rounds and above yabikola. It boosts sperm count. Ayongera abasajja abamu sperm ntono enkwaso zo nga ntono wazaala kati omwana akyabuze olumu amazinga agabusinga bagakola bulungi nnyo. Male fertility abasajja mazzi agazaala agakuyamba kwenye sperm mobility 5 rounds yakola. Restores manhood nerve damage. Nerves obusimo obubera bwafa nga amaanyi gakendera mu kwema mazanga kwesa ku masturbation. Long term and powerful results. Bikolera ddala okwesa lumu paka alla lwalu kuyitambulamu. Improves blood flow to penile tissues. Omusaya gutambulira ddala eno omusajja ne gubanga saluti bw'ogikuba oba omaze osigala okyayina amaanyi. Ngaka amaanyi nnyo. Kali ku 0705271973 sangibwa Kisaasu Kwana delivery mu nsi yonna. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Nasembo kulaba yiga wali musajja muggumivu. Nekati nzigumivu. Yiga wali namweru. Embere nzirugaza. Embere nzirugaza. Oba masaka kati. Kati wava emengo munye byali okanika. Emengo tewali sente. Baagana okumpa emirimu. Ate nga wakanikanga bino bigondi bitulera. Babituna bitulera ebyebbeeyi. Kwetuli. Olaba ekintu kyongedemu kati yiga amaanyi. Kati tuli ku kati ke kano ke bayita akantu original. Akantu katwagala bayiza be bana bakozesa nakuyita nga esimu gyakozesa esinga ne yange bay nga waliwo bakuyita nga kwasa taking kintu ekyo kyogera nga wa taking n'otula mu kamera naye omuwa abantu baagala masimu baagala information jugira kati fe tulina embalabe twakozesa filter okitegeera ninga kiri kyeshalo ndi wano mpola ozere twakanyiza saawa onsubize genda okugendamu omukyalo oyo akava ebweru tulina okukola interview omukyalo mulaba atunula dola njerere ninga oli fit kati ova Masaka mu kyalo straight va Masaka mu kyalo Picho manyi oli Mengo eka Sharif Mengo yannema ekibuga mwakinnemesa Shalom. Ngoja nimetandikira interview nchabuliddwawo. Ninga kwatuli. Kwa
bwatuli bali mutukwata naye noonya wentandikira okubuuza ebibuuzo sirabawo wentandikira bingi ebyokwogerako tubyogerako byonna kati simanyi nkutandise obuuze kuba tuli akusha mu 256 yo naye nga kiri kitya abatulaba ku Shalom 256 eyo nega Sharif number 1 TikTok Uganda eyali number 1 eyali TikTok kati nasefuka Facebook kati nafuka Facebook anto kyali w'amaanyi kati Bruno K ye president wa TikTok nani yamulonda nawe Bruno K president wa TikTok Frank abaho ajja muloga Frank abaho yaswadde ba president w'ensiri eziri ewamu asaba Frank abaho musajja wa maanyi ewa aina award mwenna nga ye mwali kabinja kamwaka abafera akawa kunaza akababbi mwenna mwago nga mabeere mwava mu kugwa ne mwiringita netwewalula ne mwewalula ntukuluguka wajiga Sharifu nganze naberanga ku campus awo because I didn't live much Shalom togamba nti we nakubira wali okyasoma Shalom nawe wali omusajja mukulu gwe tata n'omwana mukulu onatana kunenka nagoyina kakati atayiga Sharifu nkuze nkuwulira yiga Sharifu nkuze nkuwulira nga nkulaba twali awo nga kopi yagenda gwamu ali campus awo I used to watch your videos ngovuma ngokolya video mu fene ngogaba kadama gunji you know your words I can't use what's because tebina ko copyright bigamba anje gambe wali ovuma ne swabbi kwesa byali byawe mukwaja kwesene watulanga miti baba inanga simu bali aitero nolo ko bagamba bakadama gunji linga gunji like you obusin kati nganda mvubuka nyinga people back following now this boy is good zamu kulaba yega sawo ne bachumi yawo mukoze my last video nasamba okulaba wale bakwata chumi wali wawo you were around bamkwata batya chumi lwe yarwana ne full figure sile lwe yarwana sile bamkwata nze lwe bakwata chumi nalina mubala wale ne chumi nga there are some rockers yaliwo ne waliwo awo ngarwana ne full figure nga boogera ku ba TikTok mu Uganda oyogera kuyiga Sharifu kati boogera kwa naye kati boogera ku ba TikTok mu Uganda n'oteekamu erinnya yiga Sharifu n'account bagibaninga dendako na TikTok techamba yiga Sharifu wava mu kugwa n'ofa onaku olwaleero nina eyali TikToker owakabi ow'amaanyi yiga Sharifu ali mwe uliriza bagambe to ina TikToker kale nga bogambe yali TikToker owakabi number 1 TikToker all over number 1 noli yongereza yiga Sharifu ali mweru naye kati nkusinga n'obweru nzo omukyoli nakwata mu kizigo wali wakwati nakwata mu kizigo bwe nayavuwala ne sente zigula ebizigo ne zinzigwa yiga Sharifu ali weerusa natuli bangi bantu bangi twali twerusa nze Stuart Brown ani omulala yakwata mu kizigo Stuart Brown eyakola buli hitting ayitawo ne bigaana n'okwebika naye ebika Stuart ne bigaana ne tumuziika ne mu keesi era ne kagaana okubaye bana Stuart mwamuzeko ne mu keesi muyiseewo endongoye kale temukunja kati mukunja yitawo twamala musimira kinnya ne tumuteeka wansi ne tusima ekinnya ne tumuteeka wansi ne tukyako ebisanja waggulu ne twokya okuvayo nga olususu lufudde yehiiti gye yakuba eyo gyola bweze mukunja yabba n'akayimba kange ak'emiyaayo kimanyi kali kange kagenda kati bwe miyaayo tokamanyi kyogamba akayimba manyi Shalom naawe ozoleyo abayimbi kyenkumanyiiko bayibuli egamba tusabenga Katonda atuwe kanze kyemba simanyi era nsaba kati mbadde nsaba kunyimbira akayimbako mukunja keyabba ak'emiyaayo akayimba ak'emiyaayo nange kenyini sikyakajjukira nenga choma title bakata miyayi je kali ku YouTube yakozaamu mukunja nakabba namulawe yakubya hiti mukunja anti yayiseewo walagawo mukunja kati wa amaanyi Shalom watadde mu sente abantu bachadde omugaga wa foli alo yes Shalom malole najja ku interview nesango ine ntuma ya sente bwate usendo bya nazo bulijjo mbanye sente nakusanga n'entuma ya sente ningaba naye Shalom Maroga
No, Iga Sharif atamumanyi for starters, he was one of the best content creators. The content which was obscene. Teri atamanyi. Kiba kimukakatako okumanya. Bwa atamanyi. Simala kyogera ekintu ekyo mwino bango manyi. Iga Sharif kyateeka teri atamanyi. Wagwa. Akutali musango okugwa okuva wera mpaka wa. Gwe ngamba nti wagwa okuva wano nodda wano. Kati buli kanko okola TikTok bikasala tukufolenga kwa ku TikTok ompya. Kati buli week tukufolenga ku TikTok ompya. Buli muntu gwe ba following buli week ku account empya. Ekadebera zero. Bade maimo muzitwala ate babazitwala account z'abanogoseka ngutandi kukuba sagala mite wale TikTok go batwala account ye n'empesa nyu n'engambe yagitwala tukwagala nnyo we love you nenze ngambo chinamu mkono chinamu omukono era account ya Dimitri yeyo twatako bya bulimi twagala eyambe gwanga tako ndi mulimi ndi mulunzi twetukoyo tuvumira kwa account ya Dimitria kati mukama yatuyambye account ya Dimitria bagitwala n'abagitwala nga bali gumite badane ku live bakola kwenye kula ne bavuma batako bintu bya era in fact nali na block yanja band blockinga bampite ku live tunyumyemu ku account ya Dimitria wali wa blocking twachi Shalom ngato ya biduduma. Nze mukwano mpala nira ddala Iga Sharif. Bwe bankwala na nkwala nira ddala. Nibya ddala. Manyiko walana. Nese walanye walanye. Ateko walana tasigala nga bwali. Nyina omuntu omuga manyiko walana nagwa naita ne wendi. Olaba okugwa kulimu ebika kati nze nkyalina wendi naye waliwo abampitako. Ani yagwa nakuyitako. Leka otunyumizaayo mumba akapapula ne peni gagatwandikira n'abantu service akapapula ne peni owandiika niro kidde okwogera nga nze ndyogera onya ba TikTok abogabo nabo bagwa ba TikTok abangi abagwa nnyo kati wali mbasome tugatandika tusandike asooka ba TikTok nga ye yagwa nampitako kati okugwa kwaffe kulimu ebika kulimu nga levels okyegera kati batukuba kugwa waliwo abakkirira bwetuti kati nze nkyali awo mu bbanga bwente kati waliwo abampitako naye nga naatera otuuka wansi down nkiraba nange naye muli wakiwulyamba oli mu kugwa waliwo ba TikTok abaagwa nga baagwira ddala asooka Fibi owokubiri yaliwa bamweyana owokusatu tugenda nti obagira nnyo mutuwa peni n'olupapula genda oseko peni n'olupapula Fibi yaliwa Fibi wali awo yafumbirwa ono simanyi bibiki tomumanyi Fibi mumumanyi kati bisha tomumanyi ali ku TikTok Fibi yaliwa ono yavaawo munnange nziranga sali ku TikTok nga sijagala kujagala nakuyanse nokundita ku YouTube naye kati ate gwesingako ebibiri nga saagala TikTok saagala Snapchat But of course kati nakimanya this is business kati n'okubaako ne mbadde simutegedde Fibi yali mu Uganda wano yasooka basooka bakadaama benavumanga basafina bantu bangi Safina yali wate webabiri bikadaama byali eyo kale gwe tobijja bitegeera byadda twogere ku baliko bomanya abaagwa tandikire kuba twe katujja kuba n'eno ogambye Fibi n'abaawo Swabi waliwo omumoze wa Bobby Swabi yaliwa tujja bategeera nti ensonga kinkugambye babantu bajja bakutera mu comment abo bo nga baagwa kati waliwo ba Queen Warrior abo bo nga baagwa nga mabeere abo singa sinze nabaleeta naye nga nabo baaliwo mu time yaabwe ne bakuba nenze ngamba bino ebitu teolooza tekaba kaseera buli muntu mwene ensi alina okugwako kati kati banapya bemanya ani yagwa abapya bomanyi bonna abasinga baagwa already anti abo abapya bali mu ttiimu kati nga ttiimu yatuli bulala bonna baagwa lwakuba tebakkiriza bakyagumye kwebali bonna tata Kimbo wakola bulungi tata Kimbo wakola tata Kimbo tabaliimu batuli bulala mwabeera azanya nabo naye nga tabaliimu Jose Chakala akola bulungi anti Jose Chakala ekituufu ye yagwa nga mabeere Jose Chakala yagwa tali ddangulu kati yayita ne wendi anti gula kuba ndino Jose Chakala ina he has 2 million Jose Chakala tana million nga 2 za followers okuba ne million 2 ngo ata bayagwa video ekikulu kya following
Jose Kyakala teyagwa oyo mwakanyiza oga Jose Kyakala oteyagwa mwakanyiza Jose Kyakala yagwa tulinawo Sibitoka naye yagwa akakabenja ku namba denka twaliddemu bafande kila kintu yote bonna gwe buli atuli mu bulala afande teyagwa kuba tayimukangako kyakyo kyagala ekigambo nyawo afande yaliko ewa abaddeko nga ewa kati kyogayagala ongamba Tatakimbo wanti no kwali Tatakimbo womanyi kwali Tatakimbo wamaanyi sebo buladi andi amanyi webagalabira si ku video amanyi webagalabira nga omuntu akoze live oba kati nga account kati wotira ndi no account nziba okuzimba kati nga musajja wo oli gwe bagibbako n'okubasagala agalamidde mwazimba account owulira obuzito nabo benyini ekibeewaza mbu kwe bali desa account naye account we muvaka bagudde nga mabeere Tatakimbo akola content bile kana Tatakimbo akola zishimanyi bambo nga tava kubizinga ne mbyaleyo akubazisho Tatakimbo gwe bagamba eshoyo ekizinga esuka emitwalo 10 nanti alina waali Tatakimbo kati alina waali akusinga akoze oda emere Tatakimbo wayinza oba kituufu asingako naye era tekijjawo nti ze namuyigiriza okukola video bwe yamuleeta kakana saagala ate okipike nnyo nedda nze sirimba nali kulimbyeko Tatakimbo yajja n'asanga eriwafu n'atwalayo wansi nga kale ebituufu nga simumanyi nze nduye Tatakimbo kati ate nategeka ne show nempita Tatakimbo wajja ayimbe yajja tayambadde bintu byebyo ebikofiira ne muyitako nga ze omunona ku mulyango okitegedde nga simumanyi mu byaddala naye nga Tatakimbo naye nze namuleeta kati bwe kugamba bennaleeta bangi naye betubireke kuba banyiiga bamala ne bayonga kano batagwa ate n'otereeta wali baleetanga gwe ofuma anti nakozesa amaanyi mangi mu bawanika nali nina okukka bino ebintu biringa minzaani okitegere bwewanika ennyo wabawe okitegere yiga Sharifu okkiriza mbikolimo n'eddogo okkiriza nti bakukolimira abantu bewakosanga obavuma bantu bangi benavuma naye ate abamu bebansasulanga obavuma bebansasulanga obavuma kyekisooka kati Shalom ng'omuntu bw'anajja Shalom oli muyimbi otadde akayimbako n'ogamba iga sooka ompiseemu awo ku gaali akayimba kange bakamenya kati bano bino bikada tobalaba ne kati era nkyabivuma sibonereranga nanti bye bikubonyaabonya naye era wendi era siri wabi ndi bubi yiga wali mweru ekyokudugala si kikulu nze njukira last year twakola interview gamba oli mweru liganga olina kasikini anti sikyalina bizigo kasikini yabadde ki simanyi naye bangambye ngende mu sawuna weekebezezaako ku musaayi omusaayi ng'okebeza buli kanaku nga bagamba batya omusaayi mulamu kyusa eddwaliro wookeberera olina eriryo lwontwala gwe tukakase yiga walina kasikini mutemwalaba kuyiga esitwesi ereeta embalabe n'okuba nga sinamu ssente kati neyo nadda mu kyalo nima butunda sina na ssente za ddagala nima nnyaanya okola ki kati nima butunda na nnyaanya ndeyo mu kyalo ndabirira bimuli by'abagagga nafuuka sikaali nyina emirimu nga mingi kati akuwa batabanyi nti bawasita abakuwa emirimu batanyi bawasita ate bamanyirira ddala kati bakozesa sita naye era bamanyirira ddala oli nagamba lima kati tugenze noga nnyaanya nagamba noga n'abo abantu nemugaa naye nze nandi wakabigo nogana nemugaa kanteekeko mu masiki nagamba bw'oba teekako mu masiki toyingira nnimiro yange noganga bw'oli okitegera akulagira eddala lino wagwa tolina kyoli wavuma nnyo abantu bano abakola ebuwalabu ne bakukolimira abakadama wawemula nnyo bakadama bayiza abantu bakadama bamanyi mbuno bakadama kivumo mu byaddala nga si kukwerinda kadama si kivumo ye muntu ayambako ewaka kiri kadama omuyambi w'ewaka mu abagiza muganda mukadama nze nali ngamba wana buwanyi sibavumanga omajuga bika byayogeranga yiga senga afuna buvideo bwo bakadde n'emputa kwano so okwewuunya yiga walina obusungu mufene ate nga oli mwavu wekyakumisanga abantu ne kati ndi mwavu ate kati bwenyina bungi nnyo era bakadama waliwo bikadama birala bitandise okunnomba byagala zo okusamiza mu gyebase naye bweyandinda esse nesigala gyendi nenima obutunda bwange n'ennyaanya noza okyasobola ofuna comeback okyasobola okukoma wiga mpozi ng'ofudde sisobola
ne bagamba tino igafuta awasoro kola mawule ate nga mfudde bubi ate ng'ofudde bubi tulere kulinnye obanga bakutemye ogiridde batemye bififi naye n'ofanga olwadde bakuze nga tegedde ebyaddala neshalo omuntu akuba tewali ku Facebook kozo gambi wali ku university walikuwa ku Facebook ng'oli w'amaanyi ku Facebook Facebook kwenava okudde ku kiti mwaka ki 2020 mugumu 2022 2023 2024 nali ndowooza siriiko ekisufu nali ngudde naye nga nsobola okudda olowooza biki ebyakusuula TikTok ompya aleme bikola wakati wagwa gwe live example lwaki mugamba aleme bikola yasigaleyo ffenna tufiirwe abo bagwe gwagala bo basigaye ku training nga ffe twagwa so otaka video nekigamba iga wagwa nekigamba nze nago okuvawo era mpakawo lwakuba eno live wakuba nti no weno gundi tetuwemuliramu oba nzinzikirizibwa weno ambikeko kuba abagenda okuyamba bali bweyo njagala yiga bakufunira obuyambi wagana okuntwala w'omugagga negayirira wano nakusanga olina akawumbi ka ssente essimu yo erimu koodi essimu yange Airtel yennyini ennwanisa tenjagaliza naiva ku Airtel nezirako MTN nayo nennwanisa ekituufu simanyi kindiko nange gwe mazima uli oli mubambi nedda ono wamulako yiga waliyo baali bakuzaala nedda nze ndi kito mazima tebanya olini mwana muto wala akuyiga Sharifu nga bamaanyi namulaba ng'akonye nga bamwogerako we namutegerera bano ekikakatako okunda kyali kikakatako okunda banga nga sinnakona naye gwe nawe lini naawe olinda yiga wange yiga onkwasa ennaku oyaddala nange neekwasa ennaku naye kati ngenda kukola nti asooka ombulira anti nkuleesa onyaga tusaba abagagga weetondere n'abantu bewasobya bangi benasobya ebyo gwe nagibu ojja kweseeyo ebyo byange bangi yiga Sharifu twali tuli awo nga waliwo omukyala yavuddeyo n'omwana ateeberezebwa okuba omwana wo omukyala oyo nda first place omumanyi omukyala mumanyi mukyala wo yaliko naye si omukyala oyo nange kati nalina gwe nalina kati nalina kyali wange Stuart kati Stuart Brown nenga kati yali mukazi wa Stuart oyo naye kati nze gwe nina nga mukoye netuwanyisa ne muwono nampoola mwakola mutya twawanyisa ffe tuwanyisa abakazi nompaamu nenkuwaamu kitegeera kati lwakuba ono nayalemezaamu biki naye nga Yesu ati bw'aba alina omukazi n'abikoowa ampita n'agamba yiga 2 wooli nemugaba 2 wendi nange mba mukoye muyita nemugaba 2 wooli nagaba 2 wendi bwekityo bwe kiri awo ng'okyali sita nga mukyusa abakazi kuba kyo kyaswadde okukyusa enkoko naye kati ndi stack naye era ogukali musango eyali stack kati ndi stack kati oli stack ate nga naatera okufuuka staff sawa yonna ate ofuuka staff oba staganaa naye nga kwata kati omukyala oyo wamuzaalamu omwana omukyala oyo ekituufu saamuzaalamu omwana oyo like omwana tanfaananamu wadde gwolaba omwana oyo afaanana alina kufaanana ki omukyala omwana oyo afaanana bubi nnyo olaba nze embeera enkubye netuuka bwe nti naye omwana tannatuuka kunfaanana kyamu omwana si wange yiga Sharifu omwana wayinza oba afaanana bukojja bukojja bwe omukyala nga babi nnyo bwe batyo oba ng'afaanana bwe bajjajja b'otaalaba bajjajja bange besaalaba kati lwaki afaanana besaalaba era namutuulya neŋŋamba omwana ono yafaanana jjajjange ekigwe saalabako omwana ono aleka si wange kati omubeerako ku simu omukyala oyo tanakujja mu kamera omukyala tumaze ebbanga nga tetwogera nze mulabidde mu kamera nga embeera yamwonoonekako biki nange era sinzaali obulungi nange neremereddwa kati omukazi muliise eki naye eri kiraba tasobola kunkubira nakyo nabakabona kisona bazadde baate olimu obutundu yete alina bazadde ye bamukola bukozi factory made nyakalabala mwagala nnyo basita ono yagenda gwa muyiga Sharifu si yekka ate bangi abangwamu nga tebategedde
Nenga sibakola bubinga bwe nkugambye maize njogera mazima abamu nakuba nga 2 abamu mbawoli nebe nawoli era nabo tebali bulungi nebbo nga tebavayo lwaki teyavuddeyo n'agamba mbuno yawiriwa bamupanga 2 lwaki yazeeweemu gye yasooka 2 ekitegedde nga bona bano girlfriend wo kati tugeze ng'oyo nomala omulya n'obuza oli naye 2 wooli kati 2 nagamba waali oba taliiwo kyekyo kati lwaki yagambye muno yasooka wa Stewart ebyo nga teyabyo Kalwato tokwata obanga obuusabuusa omwana omutwala ku musaayi. Mukebeza ekinga n'ez'okulya sizirina. Wali omusaayi gwa bwerere? Gavumenti esooka okuyambako. Kuba DNA emitwalo 5 so okutwala minisita Bamigono yali stuck kati ali stuck n'ayagala kukola DNA test. Nga tannafuuka stagnant. Kuba kyendiko. Ndi awo. Nensobola okudda engulu bayiza. Lwakuba buli lwengezaako okudda engulu ng'ekintu kingambageza. Buli lwengezaako okudda engulu ng'ekintu kingambageza waliwo ebintu ebinjogerera mu matu. Bw'odde oyimanyi waliwo ebintu ebinkozesa ekiro. Eno story endala lwendidda ndikigamba. Biga Sharifa gikola ki? Binkozesa ekiro. Gwe omusajja? Nga bikyala? Nga binnebakako. Nzuukuka mmaze. Ngamba bawayi. Ezo just wet dreams kwero. Tewali kweroterera. Nina ebintu ebinkozesa. Onyumirwa nga bikozesa? Ate nkyalina ssente zifuna abakazi kati. Waliwo ka video ke najja ku TikTok ne kajja akashajja wa Kyagulanyi. Oli yamuba ali ku live n'amugamba nina mune ebintu ebinkozesa ekiro ko webaze mukama. Gwona n'ebikozesa. Nga nono omwana ategeera. Byaddala. Nenga byadala kikola bawe ebintu ebikozesa abantu. Bakwandigesa omuntu ebinakufuukako. Oba we bakatusabye. Okusaba nasaba. Okyali musiraamu? Walokoka? Nina eddiini nnyingi nafuuka mulokole. Osabira? Ku muzikiti. Wafuuka mulokole? Osabirawo? Ku muzikiti. N'omusiraamu aba mulokole lwakuba gwe tunakitegeera okulokoka kwa njawulo birimu ebika. N'omusiraamu mulokole. Osege. Kyekyo. Banno bwe mwalinga nabo abasinga bafuuka basawo baganda. Wonna gwe wayogeddeko awo. Yaani nalina abaana abazannya? Bamweyana. But is well off namulaba ennaku ezo. Ng'aguze ettaka ali mu kuzimba. Lwaki tomwegattako n'akuyambako? Mukyayogera? Asogera nabo. Bw'otakimanyi nti abo bavaako okugwa kwange. Bamweyana? Abo bonna beera nabo bonna. Bajjanga ne banabya eddagala ewange. Okwebaka ku maama wange. Ate Salomo omanyi sirimba nze njogera mazima. Ani anaabira eddagala ewuwo? Bamweyana. Cumi yennyini ye yaŋŋamba nti Bamweyana lwaki anaabira eddagala mu nnyumba yo nga nze sibimanyi n'ebyeddagala. Tugira nze nali mudongo. Wali myaka emeka awo? Awo oba kati ndi mwemeka kira kubira maama kuba nange emyaka gya nnema nga bwe nali era bwe ndi. Sikula seyongera kuba ndi bankolimira. Ngatemwawo. Kati buno obudde nina emyaka 25 kati wali nali nnengeka 2021. Walinga mu 2019. Kati awo. Kati n'emyaka 25. Wafuna femu ng'okyali mu 10. Kale femu yangwira bugwizi nga simanyi na kyagikozesa wasita. Ate bakadama be bampananga nga mbavuma ne bambavuma. Ate ne bangamba yiga juu naye kati bavayo ne bagamba mbu watuvumanga kitegeeza byabayisanga bubi nga batya kuŋŋamba. Si kyekyo. Naye byali bya content bayizawo. Bw'okyamusa obbagamba kuba bakuuliriramu. Kati lwaki wavumanga abantu? Bavuma mu ngeri ki? Anti kati Salomo osobola oteekawo vidiyo ne bwe bagonyiiga. Kati osobola oteekawo vidiyo inagamba mbu wagwa. N'omugamba nagwa mu makati ga nnyo. Kati okitegeera kati oba onyiize ng'omuntu like onyiiga.
kati abalaba ate ekyo kyoboyogedde bo tebafa kuoli kyeyayogedde bwe kyakosezza obafa kuona omwana amudde nnyo lwaki awemula biki ekitegeera nange siri mubuulizi ti ewaffe ku kyalo nze abuulira eddiini kyemu ku byakusuula kuwemula being obscene nedde ekyansuula kuva kuwemula nafuna ababuulirizi ne bagamba mbutandika okubuulirira mbutandika osomesa eggwanga nfuuke motivation speaker nze atasoma wadde enzo w'ekinkumu bamutamu nfuuke bakira balya motivational speaker kyekyo kyekwe kwavaako naye singa nasigala mpemula abantu bange era naalisigaddeko twalinyawo kusomera wadde okusoma nasoma naye saasoma nnyo era nasomera ku Kyamundu ne waggwa Kyamundu kyeki Kyamundu primary primary eri Masaka tukaya katongwamu wakoma mu kirasi gye nakomamu anti bwe nava ku Kyamundu nadda kuwaggwa bwekyamanya primary nagimala nenyingira secondary wamala P7 that's good at least ate second olevel wagimala olevel saagituuka wadde mukota wakoma mu senior 1 wanyini oli bwakuzzaayo osomesa okuddala n'osoma kati obwongo bwange bukyakwata ng'osobola okukwata enamba za tiktok abo boosabiriza okusabiriza mulimo gwa mutwe bayizawo okusabiriza kati gwe mulimo oguliko kati ogutrendi gomaye bantu bangi abafunye kusabiriza Lama yafunamu ennyumba yafunamu emmotoka yafunamu omukazi Jasi yafunamu ennyumba yafunamu emmotoka yafunamu omukazi Shadde yali mu kuzimba lwa kusabiriza bantu bangi bafunye ebintu bingi mu kusabiriza kitegeera kati okusabiriza mulimo gwa mutwe kati oli gwe batolako akawunti naye gwe kyomanya kati abasabirizi gwe mulimo oguliko gutetaaga capital nyo Rama ye yalemezaamu n'akisa obulamu bwe kati Rama ye obulamu bwe butambula bulungi yatandika ne famire gwe kyotaafuna kyotalowoozaako anti kati Rama ayina omugagga we omugagga aba omu gw'ofuna kati ye ayina ogwe yeefunzaawo omumanyi okuwasa alamwogera ajati omumanyi yangamba ajja kuntwalayo naye tantwalangayo omugagga yamuteereza obulamu n'emmotoka twagisonderanga ku live anti n'ebyokusabiriza abantu bavuma oli agenda nakuba comment ng'akusindikidde emitwalo 5 n'ogamba oba ogimuddiza kusabiriza no nawe kwetaaga muntu mugumu ogerako ne mukwano gwo 10 siogera naye anabe yankola emwetweta tweta kullo nze namuta yagamba kyali wange naye nze namuta kullo anti kati sitaasobola okukuyamba lwaki onoonya anko 10 sobola muno ogera abantu abalala bonna naye toyogera kino nyinza okuba nowendi wondabira nga ye wanjagala mbeere bwekyo tokirowoozamuko olabamu ekyo olaba alina omutima omulungi longoosa gaalubindi zo leka ziriko enfuufu ndaba bubi Sharifu wadde ku live n'onkwasa ennako n'ogamba kati buli akola ekizampo yanja kuloga anti kati tomanyi buli muntu avayo n'agamba mbu buli agamba kati atisalisa Shalom mujja kuloga nga bwe naloga yiga Sharifu kati mujja kuloga nga buli omu agamba yaloganze ate ng'era kituufu kubanga era ndabika nga ndi muloge nengezezaako buli kimu biganye kati nkoleki soko mbulireko gusharo mugwayi n'abasawo nsina musawo gwe nina mukwano nga bakwogerako gye tubeera ku ground baka boogera ku Shalom la sina musawo yego Shalom ffenna agikazibwa ekkapo eddogo lyaffe maviivi mufukamira kusaba kati nze nafukamira nefuna neswigida ku maviivi oba kati nze ne Katonda waliwo abatira kwatagana bulungi wanzi kyensaba mulala kyafuna
seta nyiza funa saba ngamba lero njala wachiringuleyo ka iPhone ngeno laba chali wange ngasero makaguzi gwe kyosaba ofune ngogeno laba sio chali wate yachifunye yarangule motoka gola 10 yachifunye kati nzane katonda waliwo connection oba yenga tategera byensaba obanga nzisitegera bulungi okola tauba chichi okwenenya nenenya okwenenya like mungeri ki ebibyo byatuusa ku bantu nyoga amaso alabika Allah nsaba onsonyiwe nawe mulanga kuba byezi kyaliyongo we mula walumbanga bannaddiini abantu abakulu yogera bonna benalumba bonna bewalumbanga noga Allah nsaba onsasira onsonyiwe ayala namwetondera ne mugamba nsaba onsasira onsonyiwe ate bwakosanga bakira otasobola betondera personally nga bangi ngenda kubasanga wa transport namujja wabatuukako buli omujali kwati tukola bino kubaka abantu 6 nga Sharifu naye nga account nakyo account nakyo kyologera ku account ebayabanga ki lwokuba account zange bazibba kati ebadde ashamu kankubolye bwe mbanga mfunye essimu bulungi nga nzizemu kale nefuna newembeera maaso okola TikTok neka nibisira na data tona webera kati mbera ku wifi za dwaliro waliwo dwaliro liri eyo olomo kwe kuba wifi eyo bwerere kati gwembeera wifi za dwaliro ku wifi eyo bwerere nebuno bwe bitano sasa busasu nenga wembanze nja twe serious biadara sina simu atosula ku dwaliro siko nsula naye ku wifi kati tugeze nga boli wano nga batuli wano kulizo wano kati nga waliwo wifi yawo nenga yabwerere kati ngoderi ebweru nga gyokozesa ekitegeera kati wewobeera ondaba wifi mba kuyabwerere teza ntu asinga otumabera kwa wifi ya dwaliro anawali nalyoka akuvuma nga alina obusungu baba banaku Petero baba tibalina nakibalidde banaku Petero babulasi niga nga balina nakasasiro gwe omuntu gwala bavume nnyo abatalina bwali ng'ojakolama kati wavudde e Masaka okumya ekibuga okumyawo okukola okumyawo okuyiiya nkomyewo kuyiiya oba atandikirawo nengo okumyawo okanike naye okanika nefuna 15 nga ndidde 2 kikyasinga okunzija mu kanika ne lwaki tontwalewo oli omugaggawo ekituufu ndi bubi mugambe ge mazima kati nzikiriza ndi bubi nze yali ku 0 kati nayitawo ndi ku O funa bwanyamba Shalom ebyadda kyenyikonje mugezamu wanyu tuyambyo kyayiga Sharifu kikyoyagala basookereko okukuyamba ebintu 5 byogala bino mukama kabinjagala kati obudde buno nga njala business mbe mu bya TikTok mbyesonyiwa obanga njala kuddamu mbeere wakabi okyagala obeera ku TikTok wakabi okubeera wakabi kindi musaayi olwa nemba siri ku TikTok mbeera wakabi eyo gye ntambulira abansumbuwa nnyo bakusumbwa batya anti naye ewaffe taata gye yazimba ku luguudo olukkirira bwe luti bateekako yiga loodi kyekyasinga omunyiiza nanzo yalukuka ye tebamuteekako bateekako yiga loodi musitekazo nyinayo omutwe ssebe mulamba naye oluguudo ewo lwaffe gye banzala erukaya yiga loodi gyeri awe nakubira ennyo nyinayo oluguudo gwe genda Masaka komawo ogwe awandika n'obyeteerawo we luli ne kati luliko yiga loodi bantu abaali bakkiriza kyomanya eggwanga lyonna lyali lyakkiriza nga ndilina bwe nti naye kati yerinina bwe nti kati ebintu kibitaano byoyagala munnayuganda ku 56 aga bino wembifuna bwe nti mba nkomye bulamu butereera bukyuka ekisooka sina wembeera as we speak kubuno obudde tolina waobeera sina mulimu gwe mbadde nkugambye mbadde nnoga nnyaanya nima butunda n'eddagala erifuuyira siina otundawo mala emyezi 6 kitegeera okunogako kati bo bwenkana ki obutunda bwalima buli ku obugazi afaniika that's a good venture
naye kati n'eddagala tewali n'omusana amazzi agafukirira kanzire emmengo nkanike olaba oti kuba n'emmengo nayo bwe ngenda okanika nfunayo 2,000 nze ate njukira nze nali manyi nti ali tiktoka wakabi nanvimba kumbe nagwanga mabeere saamanyi kati wakomyeyo Kampala ogenda sula sinawa kusula emazima mukazi waliwo kyali wange bamwita Nukiriya ye yaŋŋambye naye alina abakazi simanyi bwe tugenda kikola yampise oba agenda kunfunirawo embeera oba agenda kunsuuza nga mu ddiiro ate alina essimu olwo soba tugenda kikola tusa nagenda okuyamba ate omuyisaamu eggaali simuyisaamu ggaali naye alina essimu oluumu ate alina omukazi naye yaŋŋambye jangu tuyiye obulamu atayinza obba waliwo kateni eyawula kale neyawula era alabikayo weeri naye kiba ikira kati nze mba sisobola kugumiikiriza bintu ebyo okyalinamu amaanyi agakuba emmeso ag'ekisajja gakyalimu kati gwe bbanga lyomaze ku nsi shalo mulimazeemu ebyo ebintu mbikuguseemu nkubira ddala emmese bwe mba ngifunye lwakuba ennaku zino sikyazifuna sinaamu sente bikazi byangu oba byonna bunabimenya emitima ebirala biri ku social media bigamba mbusira siwa abaana buyambi nze omwana yanuma gwe wazaala njagala omuyambe muyambi etya nga sirina mulimu wanange neetaaga buyambi ntwalire taata ekyondi gyali taata wange anti kati omwana tatufaanana tulina teeka mu famire nga tatufaanana so taata itaagana muyamba omwana naye omwana nga takufaana asooka nakubuza omwana takufaanana kuwa tegeera tegwali akola omwana afaanana akyayike omwana nfaananeko wakiri naye ye omukazi agamba omwana wange oba wooli gye namujja ng'afaana yasirikani Stuart Brown naye kano nga tekalimu oli anali mukola nti kati byakyukamuko mukama wange byakyukamu kyekituufu Shalom mukama bwe yali akuwa teyakuweesa 2 yakuweesa 10 naye era Shalom nawe toganira kunjokyayo olina ssente wadde ku live yakabaata bantu bagala kukuwa ssente kabaata mugaggawo oli ani kabaata munaku Petero Blasoniga alya nakasasi nakulaba ng'omesaamu eggaali bane batusi eddogo liryawo kati ebyokomyawo byaki ebyo twabimala twabisootinga nemwesootinga naye twabisootinga ne kabaata dayira nemwesonyiwa tetwalinaako buzibu just kwogerako bwogezi naye we bansiba namulaba nga nkolera ka vidiyo ng'ali ku saidi yange era neŋŋamba kabaata jju ibayizayo kulikayo mukomera nakulaba nga bakutwala n'otankyalira nze gwakuli okozeeko naye akantu yasiniwadde transport kati ate awo nali fault eri nga ntema amatooke nago manyi ogatema ku mmotoka yefe bana basosola amatooke ganage enkota abamenyamu abasolamu omuno yereva okuwadda katiiga nedda lyasinoonya mulimo ngezezaako nkole buli mulimo mu nsi ndabe omulimu ogwo gwange omutuufu we gwali anti bagamba oyinza obeera mu kulima nga okulima siwewali sente zo nogenda mumamakanika nga siwewali sente zo kati ngezaako buli mulimo naye ndaba buli mulimo temulimu mulimo gwange kyekituufu bigaayo oba emirimu gya giriko obuzibu oba nze ndiko ekizibu maama wakyaliyo mama wange gyali kati obeere waka ne batoobo batogamba maama mugamba maama nsabiraako nkwatawo ku mukono nsabire ebintu bite asaba nendooza katonda ffe talikyatulaba katonda alina abantu bangi balaba buli omu katonda amumanyi ati kati gomanyi nze gambe buli kyensabamu tino katonda mpa kino omukwano gwange yakifuna kati olaba mbu nosaba okubeera naye gwe oyinza atufuna omugaga nakubeera nagasala omujangu nkugulidde wano yiika 2 nga nze noonya kasinga oluumu kalwa togera n'osula ewa Stuart Brown gwafuula sita yagwa
kati sikadatola banzinze nagwa nesitwati kozi ye yali teyasituka na kusituka naye omanyi ye ate yasuleyo mu myala wansi eyo talina na wansi kale ffenna tulina we tusula bukokola obugeyana naye tesitwati yagwa nnyo kimenya ennyumba z'abapangisa sisobola sula mu yacumi osula mu nyumba ya 10 sula ku kkubo bamweya n'omuyaga sula ku kkubo mukunjanya ennyumba number of content wone z'abapangisa sula ku kkubo abo bantu nabakolera ebintu bingi naawe tebalina kye bansima gwe ne gamba omanyi be bansasulamu babi si balungi lwakuba ndina gwe boogerera lwakuba obalaba wano mu kamera mbu nenze nga kugambya ebituufu bye bakola si balungi bantu babi bonna bangi abo kati ng'oggyeko kanika mulimu ki omulala gw'oyinza okukola ng'oggyeko kanika nga ngyeko kanika nsobola okukola edduuka lya electronics buti kyaja bu tv bwe buti tovume bakasitoma nga balamuzza sisobola nayiga empisa bwe kyomanyi ennaku ennumye nenjiga buli kimu era singa nali mukazi kati nze singa nfumba kuba sina kye sinalabako osobola ofuna sugar mami nabo bunagezaako banoonya bambula tamala emirundi gyo niye yabagaba ate sikyaliwo naye gwe kyaliwo sikyaliwo nga abeera ku live nga mpisaamu egaali mugende gwayagala genda onoonye eyiga sharifu gye yagwira nze nafuuka example sebo bantu babeera mu byakumanyira bakikekikenya balaba gye bali kikani gye bali kikani sinze namuwanikayo yeyewanikayo naye omulaba gyali gyali internet agikozesezza bulungi wiiki eno yabadde Kenya atambula na Shakib ne bawangula ebikonde mbuno ekikonde mbu kyabadde kifekinge ekyo kyogerako tulagala kwogera ku bantu Shakib yakubye omuntu yabadde nokawutu yayise mu bbanga omuntu naagwa akozesa magnet ayise celebrate match si byakufiirawo omuntu asesemeyo mukube kabuuya ajje engumi bwe yazze bweti banza oyiga osooteeka gundi grudge match onyago gw'otayagala tubategeke mu kikonde ofunye ssente okyusa obulamu gwesaagala nsookoga ne president w'ebikonde Alex gundi Moses Muhanji naakutegeka yagala kunteeka neddimu lyanze neŋŋaana daira nendimiriri ali omuwona kati byange si bya content nze mba sikwagala ne muri yo life ebyaddala nga byange si bya content nidanze nange bwentyo nange omuntu mba munamukowa kati sefuka alina ekivulu ekikigwe concert atekayo ekivulu yiga anti kati obudde buno si trending nadda nabayibi bennyini be naleeta nabo baagwa bonna ba aliyeni bonna bakididi bakalifa baani bonna aliyeni yagwa nga kati gwe okugwa anti okugwa omuntu tamanya nti anaagwa naye kati gwe aliyeni yagwa kyekisuufu bagenda okuvuma ate kati bagenda kuvuma nga ate bawali basobola okumvuma nange ndowooza sero mulwa kuba gwe olaba nti nazikiza okuvuma nze nvuma n'ebitankwatako ge mazima gye sinabaleka abantu ti bona avaayo n'olinuzaamu akasimu ogamba nti gwekoma nnyo kuwakala nnyoko biki nga naye oli mwava alina essimu kyekimu kyenkwagadeko yalooni nsamusanga sa good one kanya agikwaddeeyo bayazikamuko onakola pepa yeggwe wano nga ali mulungi anti kati nali star kati ndi star baweza bino ebintu bisalawo mubikolera nebikusobera awo nali star kati ndi star bakuwanga n'obulamu nyina n'akalango baweza waliwo yampadde akalango budget sense budget omugagga waffe omugagga wamu era namulabye nemulaba nga abambye yakuyambye baweza lwaki tetumuyisaamu nenyambala kagundike takusembeza mu dduuka oyinza okumubba ate omwana oyo muto naye baba ate tomwetega abagundi ajja mumanyi ani kati eyo ensawo yo yiga abantu balaga ensawo yiga embeera gyali mba neyatabuka gyotambula baweza we nagigula bbeeyi waliwo yagimpeereza katambula n'engoye zo ate kugambye nva mu kyalo Lukaya ngoye zizirimu ate nyo nteekati kafulaya nga saakaleesi omukazi kyagenda kungoba ku mulimu
Neno wa budget sense nyongeza ku sente mpa ntono. Sina wakubeera. Sala musako mfunira wakubeera. Kati nga bw'olaba mu nsi bwano bwenti bwendi. Nze n'ebyange mpeddeyo ennyumba ne wejja. Ye eriwo egenda okujja n'ensigimu. Kati mpeddeyo. Kaze zino engoye zo? Zino engoye zange. Mulimu empale 2 n'essaati 2. Ne jaketi. Kati n'ezino. Kawagala sula waleero. Anti kati sinnamanya wengenda sula. Naye nankubidde nti no jangu nyukirya esimu agitadde mu koodi. Olutuuse Kampala ne mugamba ndi wano Busega. Takyakwata kati simanyi ekyaddala ekindiko. Ne baba bwekuba nga waliwo gwe nanyiiza ansonyiwe. Ekituufu mboneredde njize. Genda fuka miro beetondere. Osoga nyambala budget sense Uganda. Mukagga affe yagula etiba yaji kapo naffe n'obulango kwe bulungi obuzannya ku 56. Twamu obulango bwa mwaka mulamba. Twabu mwakubwerere. Kuba yagala aji kapo. Baiza yamagala. Naye ate lwakimpunya bwenti nga nangapo wowo. Kimya kubuza lwata kuwaka wowo. Osegeera. Oganyi owunyanga ekiyitirirwa. Ekiyitirirwa kitono. Kati kusobola okole bwoti. Sobola nkwate ogira kampa akomugagga. Wabba ekisense. Kajja kalayiga tufukamire. Weetondere bannayuganda bewasobya. Ne Bannakenya n'Abatanzania. Gamba weetondere ensi yonna. Kubanga navuma wulira. Navuma mu lulimi mu Lunnakenya, navuma mu Luarabu, navuma mu Indonesia, navuma mu China. Ng'olumanya Indonesia. Bavuma kya mu Indonesia. Kati mu Indonesia like ngachi. Wechi nkuchincha. Kitegeeza ki? Tino gwe toddamu kusinikira ku account yange binnya. Abana bajjanga sebo nga adira Mwarabu bano bakadama nga na boss we Mwarabu nagenda nakometinga gukometi ogunene nnyo mu Lwarabu ku account jukira nze nga sibitegeera namunga muyisaamu bubinye gali era nga mbaddiza nange mu Lwarabu ne abasamu baba nabagamba navuma abasiraamu ninga sawa era wetondera obusiraamu kale abokwetondera tugasooka obusiraamu bakadama abakazi benne bakakone mbasiba buyambi abakazi botayamba benasuulira abaana ozoona abaana nga bameka abaana bangi naye mu baana bonna nze ekintu kingamba sinaamu wadde n'ogwange kuba abakazi bambanjazikangamu bwazisi omukazi asobola okujja n'olubuto lwe jjukira nakubanga obitegedde biri olina ngamba nana wakyali bange akubya nagamayiga nyinayo wano naye mukoyeyo inayo yempyo mpereze nampereza oli nemuweereza olwo bwekityo bukyali kati ng'avanga ganti ndi lubuto lwo femu yo asinga gifunamu bakazi ate ebbanga limaze mbakazi siina kyembafunyeemu era nejjusa bwejjusa abakazi gwanga bbi abakazi babi nnyo bakazi bankoze ebintu bingi nnyo password mu simu etaliiko sente esimu kyetaliko sente password mu simu kane ku account y'empya amba n'enjala oli akote akwata y'akantu wenda kukwata yakula ku account y'empya kati mbu nakubidde essimu oluvannyuma lw'emyaka 2 n'agamba mbu akwagala nnyo bambi ninani era okyavuma ako kalangu kamugagga wange abakuvuma baabano benagambe mbuno tekuli data andi mbeera ku wifi ya wadde omaa mirembe namuvumye lwa nsonga 2 mirembe ku sente zalina kyekyadde kibunonesa obuleega n'obukopokopo obutebetebe ng'ati bwagamba nti mugagga muvumu ayinza obba alisikiranga abyagala mirembe nebbaawe waliwo ekibagatta ekirala bali bakyanoonya balina kyabasumbuwa kasolo koze nolaivu telwabamulirako ekyo ekituufu kyali omutwogereko ku mazima mirembe nebbaawe ensonga lwaki mirembe kati nga bwagamba nti alina sente yawulira so agenda kunona naawe obwo buntu yabadde abireka abantu bafiirwafiirwa dda abakazi bafiirwafiirwa dda omusajja agulira omukazi emmotoka milioni 10 n'amukyawira mu lunaku lumu n'amwezonyo okitegeera naye nolwaki alemezaamu ng'okyali sita ne wagulirako abakyala ebintu kikyojjuka kyewagulira omukyala ng'okyali sita
n'abakazi nabapangisizanga amayumba ne mbatiramu ebintu by'omunju byonna. Igwega Sharif. Obuzibu gwe wagenda okundaba nga ngudde. Sente Nze nali mubi n'okusinga ky'olowooza. Nalinanga abagagga bange. Waliwo abagagga bampanga emirimu ne kati ne bamukubira takyakwata kati nnyina ono. Budget sense Uganda. Ba influencers asinga bebaka n'abayimbi. Naye bakako ku bayimbi bakolera ezi challenge ng'obasabiriza. Basabiriza. Aba bakwerangako bwerera abayimbi abakyala. Abayimbi bagabira bwerere. Olowooza waliwo omuyimbi tino kati no akubira essimu n'agamba njala onkolera akayimba kange kano naye tugenda kukola tutya. Kuba sina ssente naye kyennyina kye kintaasa. Lazima nga nawe olina kikola kimutaase omukolere bibyo. Wabikolako ku bayimbi ne bayitawo. Nga webaka naye n'okola challenge badde bayitawo. Bantu bayimbi bangi bennebakako naawe. Ante buzibu kyawo muba mayinimba naye zisirimba. Gwe okubanga lyokozeko interview wali olabye omuntu ajja mu comment section n'agamba nti gali. Zisirimba nze njogera mazima. Balinga basitobi abayimbi ebiseera ebyo babalinga bafukama. Ebiseera abayimbi bebaka nabo. Simanyi na jibali kati oba bagwa oba basituka simanyi naye zina balanga bebakako ne mbakolera challenge zaabwe nga sinoonyereza bibako. Kyoza buli gwakoleranga challenge nga mukyala webakanga naye. Abasinga. Mwakwesanga protection. Prudence nazaalibwa ndi protected. Abayimbi abo tebalinga bafumbo tebanyanga bantu baabo. Batya? Abajjanga tebalinanga boyfriend ba abayimbi abo. Omuyimbi abaako ne boyfriend. Bali abayimbi abafumbo. Teri muyimbi mufumbo. Teri muyimbi mufumbo baba bakulimba baba muzanyi. Omuyimbi gwabeera mu back stage ne bamwebakako. Ne baku back stage nga leri gye bambalira ne bamwebakako. Kati gwe oba okakasa otya nti muyimbi mufumbo. Gw'ozaala Kikenzo yadduka ewaleero. Oba wantu tetukkiriza okwogera ku baminisita. Ani minisita wano? Kenzo ekirooto kya Kenzo kyalinga kyakubeera kubasemberera busemberezi kati abeebaka nako. Omumanyi? Omanyi ekirooto ekyo kyalinga kyakusemberera nga asabayo wakiri asembereko minisita ne kati asula naye. Yeebaka naye. N'osoofuna minisita. nga minisita wa bya bulimi wa bya kubanga simanyi nga neegombyeko ki. Wabaliko obulemu. Wabaliko obulemu. Kati ate nze ataliiko obulemu. Mugambe nti ndiko obulemu ku bitundu ebyekyama. Osaala? Nsaala. Kukyomanya asabye Katonda mu buli mbeera yonna. Kati watadde subuhi ku makyango jangu obe masaka? Subuhi saagisadu. Ate zuhuri? Naye saagisadu. Olina saala aswiri? Aswiri yeesaawa 10 ne magalibi yeesaawa 4. Saawa eno. Then shayi yeesembayo. Kanyanja wena zigatta? Nenda ngenda zigatta. Kati kambuuzeemu. Kati gwe Shalom osaala? Siri musiraamu. Oli mulokole mukatulika? Ndi Protestant. Protestant musabirawo? Ndi Mwangulikaani. Olabanga ekigambo kyakyo of Uganda we mba nsabira. Ensonga lwaki abakunyinya tebakusobola? Bazasa tukoze bintu bingi nnyo okusuula naye olemeddewo. YouTube akya trending. Kati kankubulire tukoze ebintu bingi okusuula. Buli YouTube ali mu Uganda akolerera ekintu eki kusuula Shalom. Esimayo ba YouTube ogisasula. Koze ebintu bingi tutaddemu ne ssente n'obudde n'amaanyi tukuvumye ogwe naye olemeddeyo waggulu fe bakuvuma fe abagwa tulaba nga waliwo ekirala ekituufu awo. Gwona kwesiga Katonda. Wagendako ko mu ssabo oyongeze ku feemu yo? Naye ogenzeeko mu ssabo? Nali ngenzeeko mu ssabo naye nga ngenzeeyo nga ndi mulwadde nga sigenze kati nze feemu nali sijaagala kati kagambe bwe nafuna feemu nali Mengo lockdown najja nga ndi makanika kati nengende waffe naka kasimu kayitiro kolaba kati nandaba omuwala ku TikTok bali bamuyita Bisha ebiseera nga waliwo ne Laika
ne amu yakola gundi ngeringa TikTok naye yote yakuba amu ne mugagga yalina app ngeringa TikTok era netugiranga negaano kola ne bagijja nevaako kati nenda omuwala bamuyita Bwisha ngali kadama ngali bweru gwe nalabirako video nange netandika okukola kati bwe natandika okukola video nenda banga abantu bazilikinga bakometinga kati ne bagamba mbugwe ofaanana bubi toliikanako kati nange ng'omunauganda era olina okunyiiga nange nenyiigamu era ng'omunauganda ne mbavuma ne banziriza ne mbaddiza bwekiti ne batandika n'otukola munani sitoopu z'okuvuma bayinza wenkyalina ne ku lediyo okuli obulango bwange obw'okwemula kati ng'abasimba tebampa nga ku sente naye amaloboozi gange gali ku lediyo za Radio Simba nga bazannya buto mbona oli mala matako ga Bafana tasobola kizannya ekyo ku lugundi ku Radio Simba kumakya teekako Simba kumakya amaloboozi gange gye gali njulukira Bafana we yali ali mu kukuba gwe yaleeta ekigambo ekyo tozannya Bafana akunyigira n'omwetondera neganiza bendanyigira bo bagenda kunetondera kubanga nange nyigira ng'omuntu nego nze ngenda kwetondera bonna abanyigira naye bo abanyiiza ate Bafana asobola okusuza alina mashoni ana ne woteera eyo mubendawo mukyenda woteera omunamba nga yaddala Bafana na woteera mubenda eno hoteli Bafana International ya Bafana yiye nga bagamba mbona yali video show nali ngenzeyo nensula nawo kuba nze banzaala mu bende nga hoteli ya Bafana zinali manyi tino baali bakola video ya Bafana nazimba hoteli ziza Bafana agizimba Magic re Uganda yes gwali ovuma waliwo ekitagatta kunze obaikuba andi ze nkubula Bafana alina hotel tasobola kuba na hotel kati kunze naawe waliwo video shoot obimanyi kyalo mungo muyimbi agenda okukola video. In fact era tugenda kudonye mungo 8 omuyimbi yali agenda bera week number omuyimbi asoba agenda kukola video n'ateekawo voice obimanyi hotel ya Bafana yakulaga ebiwandiiko tabisaba ate mbuuza byaki kati gokakazi odandi ya Bafana Toma Bafana China studio eri wali wabula tuva ku Bafana bankubadde ngumi zizi nonze nakuba onaku agenda mu ssabo onaku nagenda mu ssabo nali ngenze kwejjanjaba like bakunzijanjaba nga mpulira nga ndi mulwadde olira ne waba ngamba agenda bwetambulireko like okitegeera ate neera yali mukazi bwatuuka musawo n'agamba ki ne bangamba nti no nina ebintu kati gwe mbuuza lwaki nagenda mu ssabo lwaki wagenda mu ssabo naye nina ebintu ebinkozesa ekiro emitunga ebinsiyaga ate nkulimba nze njogera mazima nalina ebitunga binsiyaga nga binkozesa ekiro kikyantwala mu ssabo kati bwe natuuka mu ssabo ne baŋŋamba tinokola ki tino olina ebintu waliwo abantu abakutambulirako bwe bati ne bwe bati babakulaga babandaga ne baleeta ne babaleeta ne boogera naye nze saagala boogerako bandikana amanya ndaba bali okuloga yiga Sharifu nga bangi bula lutono abakuloga okusuula mukama nze kati nze bano n'olupapula bano abantu bali tebamala kunguyisa naawe katuwandika kwantu omusawo be yalaba abajja ne beeyogerera basooka naye nze ndi wakinkumu awandiika ojja toyogera amannya g'abantu wano ate gw'oli gumite wandiika kale yogera abakuloga omusawo be yaleeta omusawo be yaleeta ne boogera naye bagenda kunziramu ate bankube bubi nnyo naye kati bakyansobola kati ndi gumite nange naye kamba wandiika gaba abakuloga abaloga sita waffe n'afuuka sitaga nange oba omutegedde era weekwasa abo bokka buli kaseera eno F olw'okuba yakuba Antona akinamu nnyo omukono omulala yali ani ono omutegedde bam aliwo n'omulala
kya lota bulosi. Atana bwongo bulogono. Alo. On. Anye fujo ne talina bwongo buloga. Kati kenkubule kalate kubonna bana bali wano. Tekuli alina bintu by'amaanyi bisinga bwongo. Byakweza memba akakusiyaga. Ojja mulimbeko. Omuwulire wazitowa. Kuweereza ebintu bikozesa ekiro osulenga weewuuba katanda. Tubikusiyaga no webikozesa bw'omala bikazi bwe bikobakako bw'omala ebisajja bikusiyaga. Oyo mubi. Oyo ali deedire. Nati wamwogerako. Nedda samwogerako, nze samwogerako mubi. Nze bonna naboogerako bulungi nga njagala bajje tubeere mu kintu. Kati olaba nga Kyakala bwe yakuŋŋaanya basibi. Nange bwe nali njagala ba TikTok bajje tubeerenga wamu naye nga ate bo bankuba bikono. Bwe mbatwala ku kampani tufune omulimo nga bagamba mpemula nga bangobesaayo. Ate nga sobola kukola nze era bw'otuukawo omugagga gamba funayo banno nga babiri bwe mukola. Bwe baleeta nga baggula. Bwe mwatandika nabo bali successful. Nammiro yaka restaurant. Manja Nammiro. Butambula bulungi. Ate omunoonyaako. Nogana osulewo. Nze nsule wa Nammiro. Asiswa wa Nammiro. Nagambye abantu banna besobola sula mu lwaki tasula wa Nammiro. Asooka Nammiro, okubiri 10, okuna 3 okutano Sefuko. Nyina ensonga yange ng'omuntu sisobola simu. Kati newe bakuba esimu sisobola bakwata. Newe ngamba nti oli ali wali ampa milioni 2. Nga bwe ndola nti ndi munaku petero sina wadde bibi. Sigendayo. Babinze nabasuzanga abo bonna bolaba ne bwensi we yankuba bo tebalina kye bankolera. Ate nga bonna bajjanga batuukira wange. Nga navudde Masaka atuukira kati nganze bwenzi nga sina wakutuukira. Nabo bavanga wabwe nga tebalina wakutuukira ne batuukira nge wange. Ate nga bo kibaleesibbira kyekyo. Kanyaga atwenyeza abantu bano. Andike na busiraamu. Kati sisobola kwenenya bulungi nga sinafuna wensula kubanga omutima guba tisimukakka. Ojja tosabula ofuna. Sigenda kufunawo mpozi ngenda sulawo. Tutotanditenkana n'abasiraamu. Bayizayo abantu bangi benanyiiza kati kagambe ng'oggyeko abasiraamu. Waliwo abantu abampanga obulango bwabwe nga sibukola. Byebikolimo ebyo. Ng'oggyeko ebyobulango obutabukola. Waliwo abantu abampanga abayimbi abampanga obuyimba bwabwe ne sibukola. Osege. Waliwo bakadama abampe sasula nga mbavume ne sibavuma. Segera nga siraba bakadama basasula nga bavume. Otya. Bakadama ne kati bakyasasula bansindikira nno mvumaamu. Kadama omuvume. Kati obuzibu bwa social media buli bwe oli akusasula omuvume ate oli amulabye yagamba ate tamanya nti oli akusasudde. Kyova olaba kati neta behind the scene. Bw'oli babansudde omuvuma ne muvuma comment ne bayitirira nga mbalaga obukakafu nti bannange twayogedde bwettu ne bwettu omuntu yansudde muvume nze muneesonyiwe mu mbiri. Onafuna emirimu ng'oyogera. Anti kati bwe buzibu obugenda obba. Bali basigala banyiiza ate bakadama bali eyo balogo. Kyomanya bakadama bakolima. Kati tukamire twetonde natuwunze. Otondera obusiraamu. Obusinze ngenda okwetonda sikinamu buzibu. Naye wewe mbafukamira wano wennyini. Ati kamere batenda ba. Bajja kulaba kale dda wali bwoti wali. Kaaka n'akazindaalo tujja kukatambuza. Akazindaalo kukatambuza. Tufune obuyambi njagala ega Sharifu oterere. Bulamba obuterere yiga Sharifu. Owandise abantu beekotondera. Aha. Tukateeka na busiraamu. Sembeza microphone. Ono ogambye ono mwana bwe nakubira ali musomero. Yali muto yali mu primary. Nenga yasoma manga yali wawo soma. Nga yasomeza kibago. Naye ojja mwetondera bebikole ebyo bibosaka. Akantu kagayoterera. Naye bambisaba leero Katonda naye ansonyiwe. Kasoka. Aha. Soka banyize Katonda kennyini. Nze yiga Sharifu. Mbade mayi kyongamba kyenkola. Gwe tonde nganze kulo. Nze saaliyo. Nze yiga Sharifu netondera buli muntu gwe ansooka kwetondera Katonda. Nvuddeyo nga sikakiddwa. Wadde omuntu n'omu wabula ensi yenyize n'entuusa kuwera embeera.
nenzikiriza nti nno waliwo ekituufu ekitali kituufu ku nze. Netondera Katonda gwe nanyiiza, netondera Abayisiraamu abagamba mbu navuma eddiini yammwe, ne neesooka ne netondera Katonda. Bw'oba nga wannyiigira nsonyiwa taata, ng'osonyiwa Bashalom, nze mubi ennyo. Nze buli kadde neesaba, buli kadde nsadde, swigidde za. Okyalina enviiri ku mutwe? Enviiri sirina laba. Shamu ensi enkubye nnyo. Wano wendi simanyi kiddako n'ekituufu ddala bwe nfaanana. Oli mukwawe katuddeko omaze okukola kati twetondera Obusiraamu. Kati netondera Abayisiraamu bonna buli gwe nanyiiza. Yo olutalo lw'Abasiraamu oluli ku TikTok walulabi olw'Amagala ne gundi ne Magala one man army abajja bakuba mubi bayiza nkyetonda twetondera Obuyisiraamu ajja buwulira mu maaso eyo babayita bangu netondera Obuyisiraamu mwenna buli gwe nanyiiza bambi netondera Bakadaama buli gwe navumira wakulu nnyo netondera Bakadaama buli gwe navumira mu kiyumba buli gwe nagamba mbu nno biki ebigambo bingi bye nayogera bumana yansala biki kozi tuli kugundi ya wano tetuwemulirako bambi tezaabasala nali nsaaga nsaba mu nsonyiwe ndi ku mavivi nziyiga Sharifu wammwe omu bw'ati sebo kati bampita kiweewa waffe mbu kiweewa waabwe segeza kiweewa anti oba wagwa nnyo ebifembayo. wetondera abakazi bwasuubiza owasa n'obalekawo. Netondera abakazi mwenna be neebakako ne bakozesa ne sibaako kye munfunamu wadde nange era sirina kye nabafunamu. Netondera buli mukazi atanfunamu kye yali ansuubiramu naye kati omukazi yamba ansuubiramu. Netondera abakazi be nazaalamu abaana ne sibalabirira. Netondera abakazi abajjamu embuto ku lwange mbetondera. Bayiza ebikolimo bingi abakazi bangi benzisizaamu embuto Shalom. Kama ajja tusonyiwa. Mukama nsonyiwe. Kati naye era nsaba era bansabireko buli ansonyiwa asabire nfunewo okubeera. Kitegeera kuba ensi enkubye nzikiriza ge mazima ensawo yange eno gye nnina bwe nti bwendi nga bondaba. Kitegeera akalango nnina kamu naye no mugaga wange lwaki kyanfunirewo okubeera. Namukubira essumu njogera naye. Bwegera naye mugambe yiga ali bubi. Kati netondera ni omulala. Abayimbi mwenna abampa ssente zammwe waliwo omusajja bamuyita Yeroni oba Yeroni. Yampa ssente z'emitwalo 3 nangamba wako Brice emitwalo 10 wako Brine emitwalo 10. Nenzibawe 10 gyabo bonna tebaakola. Ekituufu nange saakola. Naye omusajja oyo mukambwe waliwo MC Meya waliwo abantu bennanyiza MC Meya yampa ssente ng'ategese ejjinja oba wa Mitiyana ngende ku shoye natuuka ku shoye Kididi gwe ngenda naye ndina Kididi ku mafuta. Kididi yatuuka nga atandika kunya njagaye ng'afuluma emmotoka. Nzire wano eno kale natuli mu kwetoola. Wetondere MC Meya. Netondere MC Meya wabula ye MC Meya nsaba nsonyiwe. Netondera Godfather netondera abantu bangi bayiza abantu bangi benakoze. Godfather yaliwa. Godfather wali awo yali musawo Muganda kati yafuuka mulimi. No ku TikTok. TikTok. Naye yampa ssente nesikola. MC Meya yampa ssente nesikola. Nobody events. Naye yampa ssente nesikola. Nobody yangamba njabonaabona paka lwe ndi mwetondera. Kati mwetondere? Nobody nsebo nsaba kunsonyiwa. MC Meya yangamba njabonaabona paka lwe ndi mwetondera. Kati era mwe. MC Meya nsaba nkwesaba nsonyiwe. Nani yangamba? Loni yangamba njabonaabona paka lwe ndi mwetondera. Loni netonze taata. Singa mbadde nsobola ofuna ssente zammwe nandizibaddiza naye sirina we nsobola zijja musonyiwe musonyi ssente zo sirina wadde 10 naye ng'embeera gye munsabira Katonda yagibawa yagimpa gye ndimu ey'okubeera obubi Katonda yaddamu essaala zammwe. Abalala kandabe ani omulala gwe twetondera Shalom. Ne bw'otamanyi bonna beetondera. Ne gwe simanyi na buli muntu na koze oni yani ono mwala yani Nerini naye mwetondera naye ku bulungi bwali ku lwaki asiba ebitutwa. Nerini naye ansonyiwe
era bambi naye musobeza n'abantu bangi abalinga Lini nammwe munsonyiwe buli gwe nasobya naye yalaba ku video yange no gwe nakomentingako nga muvuma nako byonna abikola twakola ku butambi bwa buseegu tukwebaza ne kati golawanze faanana bweti mu Facebook kati goloza obutambi bufaanana butya gwera bitundu byange ebyolukale bifaanana gwe kubiseemu ebyekyama biri bitya tetugaasukaane bannaye mbadde balayi bulungi mweraba jaka ebintu byayigeje